Omuntu wa bulijjo tuli mu kitundu ekyokubiri dakika ziri mukaaga zezakayita kusa mukaaga ogw'emisana ekyakinanjo kyankimize mu kibuga wano Masaka we tusinzira chairman Bahati mu studio ya Katuba chairman kulika tusanzira kulaba simanyi ova mu menunula wagasuzemu ugendo lwade lwangu soko buze kuwatuuliza abawuliza ba radio Buddu yonna gye muli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ate abakkiriza mu kitabo ekitukuvu Bayibuli emirembe gya Katonda n'okusaasira kwe bibeere nammwe mbeebaza okuwuliza radio Buddu ate era njagala kuyozaayoza abo bonna abafunye ebirungi n'okusaasira abafunye ebibi mwenna nsaba Mukama Katonda abagumye nja kuyozaayoza President Museveni n'ekibiina kye NRM ne bannayuganda bonna okutwalira awamu kubanga amenunula gaanunula buli kiti kya muntu oba buli muntu ab'obwakabaka baanunulwa ab'ebyobufuzi baanunulwa ebyo ebyobufuzi byali bikoze ki okulonda tekwaliwo nti abantu bakirondera abakulembeze katwerondera abakulembeze okuviira ddala ku kyalo kugamba buli munnayuganda yanunulwa naye waliwo abayinza okuba nga bo tebabimanyi abo tebayinza kubulawo kubanga baaliwo ku mirembe gy'abannabbi sigamba nti n'obunabbi gye bwatandikira wabangayo era abawakanya kakati ekyo kitunja kyewala tewali bawakanya menunula bateekeddwa okubaawo kuba buli kintu kibeerako ebintu bimeka ne Katonda bwe yatonda amatu 2 mikono 2 magulu 2 kati n'abawakanya nabo balina okubeerawo nabo balina sayidi eyaabwe ewakanya Katonda kakati nabo we bali naye nga amenunula tuyozaayoza banna NRM bannayuganda mwenna kubanga amenunula gakola bingi ekyokulabirako tuli ku radio Buddu y'omuntu wa bulijjo emi Masaka nga teriyo n'endala naye luli yabanga radio Uganda emu yokka nga gavumenti yeteekako ate yekola ki kati Hajj Umar yateekako yejjako twali amukuba ku nsolobotto pulogulaamu yagikola ki byonna bibala bya menunula olwo gye batenunula radio tiziri nyinza okugamba nti nsimbudde Kampala saawa teziweze 6 nsimbudde Kampala saawa 4 naye bakadde baffe luli ng'olugendo okugenda e Kampala batambula ennaku 3 osimbudde saawa 4 kati 6 ndi ku radio Buddu poliisi neetakwata overspeeding obadde okikolozo wangusi nedda luguudo lulungi obwangu bwa luguudo si bwa sipiidi nyingi obulungi bw'oluguudo bwe bukulesa era bwe butambuza abantu kati nga batambulira ku ssaawa 4 kubeera wano ssaawa 10 mbere wali kubanga enguudo nnungi 80 km/h is enough so kati bingi ebiri mu menunula asiiza kumenyera kino tujja kubituukako omulangira kalema sikakazindaala enkola ya NRM government mu myaka 38 engeri gyekozeemu oyinza gyogerako neyanza ssebo nga sinaba kugendayo eyo waliwo omwami bamuyita Godwin Toko abeera nnyo ku mutimbagano gwa Twitter y'omu ku ba research ate era bannamawulire ab'amaanyi akoze ka tweet naawe ekyokulabirako akozeseza ekifaananyi kya yali president wa Congo Joseph Kabila n'agamba nti Joseph Kabila President Museveni we yatwalira obuyinza 86 yalina emyaka 14 bw'ayita emyaka 17 Joseph Kabila n'afuuka president n'afugira emyaka 18 n'akwasa Shedu kati ali mu kisanja kye ekyokubiri kyokka President Museveni akyali mu buyinza ngisome bannaye byenjogedde byebyo byennyina sebo kangisome bwe oyagala naye olw'obudde ayogedde bw'ati agambye when Kabila was 14 years old Museveni became president of Uganda another 15 years later in 2001 Kabila went on to become president of the DRC then aged just 29 he went on to serve for 18 years at the age of 40 at the age of 47 he handed over power to Felix Tshisekedi 8 years his senior aged 55 then Kabila has since done a master's degree kati tebina nnyo makulu n'ebibaddemu amakulu byebiri wali nti abadde akutemera ebbanga eddene President Museveni lyamaze mu buyinza nga waliwo n'omwana yalina emyaka 14 President Museveni nga yafuuka president
ye yali wa 36 by then omwana oyo n'afuuka president nga myaka 27 n'amala n'avaako nga omwana oyo n'avaako ng'afuze emyaka 18 n'agenda ne bawa n'omulala kati naye afuze ekisanja ekisooka era ono omukulu omu akyafutubadde ku ki ku buyinza omukulu ono omumanyi bw'ati bw'abadde ekyo erisaaki gy'abadde atukolera naye katonda bw'atalimu abantu bono nga we nagamba nti nawandika akatabo nti bonna baasumagira waliwo ataasumagira amubuuzizza ekibuuzo awandiise ate ye awadde musajja mugezi awandiise mu Luganda kale amaze waggulu wansi asembeza ekigundu kya Uganda sose n'aga nti naye we twogerera Uganda eri mu kulima enguudo e Congo bw'amaze n'aga nti ate ne ebibinja by'abayeekera 37 biri mu Congo n'aga nti ate Congo abakongo Uganda abantu beerina mu babundabunda abasinga obungi bava mu Congo bw'amaze n'ateekayo wansi n'aga nti eddiba ly'embwa teriweeka togamba nga nti ngulijja gye yaliweesa nguli omwana oba Oluganda ati naawe tolumanyi bulungi eddiba ly'embwa teriweeka bwe baga nti ekyo ekintu tekikola kale abatuuliriza kimenyeewo okwanguyiriza abatuwuliriza bwe bagamba nti ekiro ekyo tekikola togamba nti ate gundi yakikozesa naddala singa aba yakikozesa ebyavaamu tebyamubeerera tebyali birungi kakati omumanyi ono anafuyeemu bw'aleese ekyokulabirako ekisinga okubeera ekibi ng'akituwa nti singa naffe twakolanga bali singa naffe tuli yaddeyaddeko ye mu ekifaananyi kye kyerabidde nti singa bannayuganda be basinga okubeera ababundabunda e Kenya era singa bannayuganda be basinga mu Uganda mwe musinga okubeera ebinja by'abayeekera ebingi ng'ensi gyatuweereddeko ekyokulabirako ekyekkongo njagadde okutandikira awo okukubira ekifaananyi n'okusiigira bannayuganda ekifaananyi kinene emyaka 38 egya Pulezidenti Museveni ebimu ku bye gitukoledde kwe kututaasanga obutabeeranga ekkongo bwe bali atuwuliriza ayinza okubuuza nti lwaki kiri bwe kityo nali kumpewo kuno ne bagamba nti mu byobufuzi olugero luli lwe bagamba nti birds of the same feathers they flock together nti ebyenyonyi ebyebiwawaatire bifaanagana bibuukira wamu lutuukirira nnyo ebyafaayo by'ebitundu mu byobufuzi bitambulira wamu tosobola kwewalawala ebintu ebiri e Kenya okutuuka e Uganda tosobola kwewalawala ebintu ebiri e Sudan okutuuka e Uganda tosobola kwewalawala ebintu ebiri e Congo okutuuka e Uganda kasita bibanga byabufuzi kubanga ebyobufuzi bisalibwawo karakita oba engeri abantu b'ekitundu ekyo gye bawangaaliramu abantu abo nga Katonda bwe yatutonda nga tufaanagana n'atukuŋŋaanyiza mu kitundu kye kimu n'olw'ensonga eyo tulina ebitugatta ebyetufaanaganya bingi nnyo kakati bwe twali tutandika ebyobufuzi nga bannaffe bonna nga abazungu batutadde wano twetwale bannaffe abo benkumenyedde balina bye baakola e Tanzania bakkiriza omuntu omu n'abafuga okumala emyaka 36 okuva mu 61 Kenya Tanzania lwe yeefuga okutuuka ekibalo ogenda kunnyambako ku kibalo naye mwalimu Julius Nyerere senior yafugira Tanzania okumala emyaka 36 Abatanzania tebeemulugunyaako kubanga baamanya nti bali mu kuzimba ekiribayamba enkya era bwe twogerera kati buli myaka 10 Tanzania ekyusa obukulembeze Kenya eyasooka yabafuga 16 n'afiira mu ntebe ne bakkiriza nti tegibadde teginnaggwayo egirina okutufugibwa okuzimba demokolasiya ne bakkiriza oyo yali Nyerere yali Jomo Kenyatta senior ne bakkiriza Moi najja n'abongerako 26 ne gibeera emyaka 42 nga bali mu kuzimba demokolasiya we twogerera olwaleero buli myaka 10 Kenya ekyusa obukulembeze bano wammanga be baagaana Congo yagaana Uganda yagaana Burundi yagaana Rwanda yagaana kakati tuli mu kusasulira ensobi ze twakola oba bakitaffe ze baakola yes abakkiriza ne babafuga nga bazimba demokolasiya kuba nakugamba akulanga mwana bwe yakula baatuuka ku level ekyusa obukulembeze
Abagaana ne tusooka ne tukuguba mu budde obwo Uganda Tanzania we yafugirwa omuntu omu ffe twafugibwa 8 Burundi yafugibwa 5 Rwanda yafugibwa 7 Kenya nkugambye omu we yafiira mu ntebe bakkiriza bagati twadde kizibu kye gundi eno nacho gundi hazard Katonda kino yakoze eki yakirese naye kiri ekyo kuteekateeka kibalete olubimbi terunnabuka Libya bwe yagezaako ekoppa enkola eyo yanguli gundi nga bwe yakikola ebyavamu tebyali nkugambye nti bagambye nti eddiba ly'embwa terikola ki anti gwe kyoli mu kutuwalira Libya baakikola tofaayo teba si kye baakola leka muddemu ssebo nedda ssebo si kye baakola ne wa Saddam ndooza bwe ssebo si kye baakola kale kati nzikiriza ne mu Tunisia yes nyanukule nkuddemu ndeka ssebo abo bonna si kye baakola gwe Kenya Nyerere bwe yali avaako yavaako ku mudumo gwa mundu Tanzania yavaako ku mudumo gwa mundu ansa tojirina kala batuuliza bo bagirina nti yavira ku mudumo gwa mundu kyembadde ngamba kye baakola kwe kukkiriza ne babafuge ebbanga ddene so si ngeri y'okuggyako omukulembeze oyo abafugidde ebbanga eddene bwe kyoyagala okukulembeza nze mbadde ku kyakubafugira myaka mingi nja kukwatagana that is what is common with them bonna kye balina in common nze kyembadde ntunuulira kyokola nsose n'ensirika ndabe oba onootegeera ansa yange nga ngikuwadde kati ogitegeeza sebo ansa yo sigitegedde kuba sintuufu nkugambye nti ebyobufuzi process bw'otakkiriza kyali ku muliraanwawo eventually owo kimala ne kikomawo era olwaleero gy'oli mu kwogerako Libya bajja kati omuntu omulala agenda kuddamu abafuga emyaka mingi yes mpaka nga bakkiriza process nga bw'erina okutambula ey'okuzimba demokolasiya Kenya nye bakkiriza Moi n'abafuga emyaka gino 26 nyokugambye kati Kenyatta yali yakamala bafuga 16 n'afiira mu ntebe I think kyensuubira oba kyensobola okulowooza nsobola okukkiriziganya naawe nti mu kyasa mu 19th century kyali kikola ndoza ka tuli mu 20th century naye mu century ene mu kyasa kino ekya20 eyo formula eyinza obutakola kubanga egaanye mu mawanga ago genkugambye egaanye nawa ne Sudan wa Bashir owulira nti bali abakkiriza bahati beera mugumiikiriza byobera likirira bisobola tofaayo mwena gye mulaze si weewo ayinza okubanga bahati alina nti kugira mbadde nkyabira gweyagala giteekako nze mbadde ngamba semukomawo gyendi nze nkubiriza mu kyasa kiri ekya 19 amawanga bwe gakkiriza nti abakulembeze abasoose tufuga batufugire ebbanga ddene tweteekateeke which is a process you say kyakola era ne kivaamu ebibala nti mu kyasa kino kye tulimu ebintu bikyuse kati ate bamaamulako bamaamule n'amawanga ne goonooneka that's my point kakati njagala okwanukula ekisookera ddala ebyasa bye twogerako ekyo17 ekyo16 ffe tetwaliwo waliwo bannaffe abaaliwo ife bwe ngamba ffe njogera ku nsi Uganda tetwali mulayi mu nsi tetwali mu kifaananyi kya nsi abatuwuliriza gwe oli munnamawulire tulina okubuulira abantu baffe nti zensi zaffe oba Katonda yali nteekateeka yaabwe atuleeta oluvannyuma mu byasa biri ebyogerwako waliwo bazungu in fact mu nsi wano eza Africa abantu abaaliwo nga bali mu politics oyo ali modernized politics tulina ensi ngazi Egypt ngazi ensi ezaawo waggulu awo mu North Africa ate entono nnyo ezaawaddugavu tezaaliwo era baasulanga mu miti tebaalimu bw'ogenda bw'okomyawo olutambi okutunuulira ensi mu Africa ezibaddemu modern democracy ekyasa ekyo16 tetwaliwo ekyo17 tetwaliwo ekyo18 tetwaliwo ekyasa ekyo19 kyoyogerako ffe we tujjidde kakati bali bannaffe bwona Donald Trending agenda okebere mu America ojja kusanga nga batandika nti pulezidenti omu eyasooka okubafuga yabafuga emyaka 46 anti kyekugamba mpuliriza nkugamba nti mu byasa ebyemabega kibadde doable kibadde kikola naye kati mu kyasa kino kye tulimu tekikyakola Hajj demokolasi akulanga mwana kumikiriza bahati bagenda kuobudde bonedda bahati soko muliko sikakuwadde
kakati democracy process ekulanga mwana tewali gye bagiduplicatinga era yonna gye beepanka bagibuuke babuukire obatannatuuka bonna bagwa kakati naffe Africa tujja kuyita mu bannaffe abazungu bayitamu okutuuka we bali so ne tujja kukeera bukezi tuzuukuke tugwe bwe bakola ki kugambye na America genda osome ba Mussolini genda osome bagundi bonna baafuga ebbanga eryo nga bazimba okunyweza kakati enjawulo nti kyasa kyali kyakumeka mwe mujjidde mu kyakumeka kakati ebyasebera okuba byali bigenda bw'olese ekyokulabirako nti kakati Libya yagumiikiriza kituufu emyaka 4 amanamba naye bagamba nti obwato bufa magoba baagera batuuka ku budde bali ku apex we balina okukyusiza ate si bakyekolera bokka abazungu kubanga bo baali bamanyi nti eno ye process abazungu bagimanyi process nga bwetambula genda osome history w'ensi zonna juzi nali nsoma mu America okuma abazungu babakweka ebyama president waabwe ye yafuga emyaka 46 muri sisi tebamwogera kubogera ku 16 gye yafuga yokka egisembayo egyasooka tebagyogerako ngenda kuwa Socrates kyeyogera mu mwaka gwa 1404 mukwano gange maji yakansindikidde owulire lwaki nkuga nti mu kyasa kino kiyinza obutasoboka bahati kasokata akuinformation byaje ekyange kyawukana nnyo kubanga ensi ezimu ze mwogeddeko za njawulo ne Uganda nti Libya ne Sudani ne Sudani ne gundi ne Iraq ekyaffe wano kya democracy twadda mu nfuga y'ebibiina byaki y'ebyobufuzi ne tugamba iko mu bisanja tulikola ki tiririwo ngera tuyise mu democracy ne tugamba nti buli kibiina kireeta candidate kyonga kyeteeseteese kukwata buki buyinza NRM ereeta president general waayo presidential candidate ng'ekigendwa kyayo kukwata buki buyinza tebirina webifaanaganira na Libya eyali teronda negundi ne Iraq ezitali mukola ki bo bakulemberanga bukulembeze era ne president wa Saddam kulonda kwali ne president wa yayina n'ekibiina nga bakita birth party those information yaji kalo bakwaliyo ne kati Libya kugamba wane chaffe cha demokrasiya okujanga tugamba demokrasiya simu ki simu tu kubanga kibiina kye NRM kye kireta candidate wacho ne bibiina kemba ne kugamba nti okusinza ku kyasa kye tulimu democracy ayinza okubanga maybe akoze kyeba wagani simanyi Luganda naye Muganda ganti enswa ekyusa amaaso ngara okyusa envubo kati goganyo kyusa envubo nenga democracy yakyusiza amaaso democracy yakyusiza kyembalenga nebulira Socrates bwe yagamba ono yali omwaka gwa yabyogera mwaka gwa 10 myaka gwa 407 wakati wa 439 BC that is before Yesu Kristo Socrates yagamba yali predicting by the way for your democracy okugwa kwa democracy yagamba nti democracy must fall because it will try to tailor to everyone the poor will want the wealth of the rich and democracy will give it to them young people will want to be respected as elderly and democracy will give it to them women will want to be like men and democracy will give it to them foreigners will want the rights of the natives and democracy will give it to them. Thieves and fraudsters will want important government functions and democracy will give it to them. And at that time, when thieves and fraudsters finally and democratically take authority, because criminals and evildoers want power, they will be worse dictatorship than in the time of any monarchy. Okawulidde byonna nga bwe yabi predicting ababbi baagala obuyinza mu mawanga agasinga be balimu abayaaye baagala okwefuula nti baliwa abaavu bali mu kulwanagana n'abagagga batwale ebyabwe ekibbattaka kiringa ekibbattaka ate democracy yabawa buli kimu democracy abakazi baagala okufuuka nga abasajja baagala okufuuka nga abakazi batandise n'okwewasa democracy yabawa America etuli mu bulagega nti mwonoonye eddembe ly'obuntu democracy Socrates yagamba nti ebyo byonna nga bwabyogedde bigenda kutta democracy yafa dda toyina kyotugamba era naffe buuzi ono ku Saturday twali twogera kuki nga tugamba okulonda tekugenda kubeera ku simanyi eddembe lya buntu oba batufuga batya tuli wakati w'ebisiyaga n'obutalya bisiyaga there's no democracy tuli ku nsonga ddala nnyo kati
Kyembadengeza kukanti kati enswate kyusiza amaaso kyembadenga njagala nkweyanziza nnyo njagala n'okwanukula information ya muganda wange ya Chairman Bahati muganda wange nenze okwawukanako ndooza ne Chairman Bahati ate singa naawe neegendereza nze bwe nzija wano njogera byenzikiririzaamu nti bye bituufu so soogera abantu bye balaba ebigenda mu maaso bw'oba oyagala okwogera politics oyogera ebigenda mu maaso era Chairman Bahati byayogedde taliyimbye kubanga bye bigenda mu ki buli myaka 5 tufuna okukola ki okulonda kati nze ngamba abantu nti ebituufu byo biri nti tulina kubeera na mukulembeze oyo buli myaka 5 eki kirimu ekyama ekikusike kuyiga kukulemberwa nti onaaludde kasetinga president abantu okuyiga okukulemberwa kubanga kyekyabeerawo lwaki ensi zonna bwe twagenda mu modern democracy kibeera bwe kityo nti abantu babadde bakulemberwa bwakabaka initially abantu bakulemberwanga bwakabaka nabadde muzikiti akyomuzawe nakiwulidde seeka ngaasomesa engeri gye tusaanye okuyigirizaamu abaana esswala abyaga nti abaana bamwe baweza emyaka 7 mutandike okubayigiriza okusaala bwe baweza 10 nga mulaba bawalira mujjayokko ku mbooko kati teeka nagati mugeza ne mukuba abaana ku myaka 7-6 naye kati nkajjukidde walengamba nti omwana tatandika kutegeera ku myaka 7 katonda lwaki yasalawo tubayigirize ku 7 si ku 2 I think you have a point. Kakati abantu initially bafugibwanga bwakabaka obwakabaka omukulembeze abava mu mmwe bwe twagenda mu modern democracy ne bagatta ekitundu ekimu ku kirala ne baleetera omuntu abadde omusoga ng'afugibwa kabaka w'omusoga okufugibwako omuntu avudde embalala ekintu ekyo mu butonde bw'omuntu kirwawo okukuyingira okkirize simanyi olaba resistant Museveni gy'alina okujjanga wano mu Buganda bantu bamukkiriza nti ye mukulembeze waabwe ogiraba resistance eyo so ekibaddewo ne mu nsi ziri ez'abazungu kyayitayo actually kyali common nnyo mu 93 nga bamaze okutikira Ssaabasajja abuze olinga abantu nga babuza ne kabaka ne president anasinga munne kakati anasinga munne olw'okuba nti mu bazungu ekyenjawulo kikina nti beewaabwe kyaliyo mu gya 16 mu gya 17 kati ffe kiriwo wano kubeerawo mu gya 10 ate mu gya 19 62 ffe tutandise okukirozaako nti omuntu ajja kuva embalala ajja atukole ki oboda ajja kuvaako kolo ajja afuge wano ebuki e Buganda kati eyo process ensi zonna world over lwakuba nti zikyonkana banga bagifuza ekikirimu kuyiga kufugibwa abantu ne balikuwa ne bagonda kubanga balina okusooka ku resistinga ne bagaana ne balwana abamu ne bafa ne bakola ki mpaka ne bagonda ne bakkiriza nti omukyukuyu Nyerere ajja kufuga mpaka mu Bawarabu owa ejindi eriyo okubuuka mu mazzi waliwo amazzi ge balina wali Zanzibar n'Abazanzibar abeeru nabo ne bagamba ntugonze omusajja akutte emmundu buli wetuwagala atukuba tukkiriza atukole ki atufuge omugundi e Kenya aweno emaraba n'atuuka okugonda nti omusajja ali na Kenya gwe batafaanagane namanga ow'emaraba eyavudde maraba kati tugonze yagendo tukola ki okutufuga ati ebyo bye bituufu ate ani ndabona bafuti babimanyi n'abalina obibagamba n'abalina obibagamba tebaliiwo so kakati eryo libadde essomo ekkulu nze bwe mbuuza kiki kyetufunye mu myaka 36 nti abantu batandise nakiyise circumambling to power nti abantu batandise okukkiriza nti alina amaanyi alina otukola ki era balaba abamu abaali abakambwe nti omwana mukyalo oyo yafudde omulabe Sesiriyo ogwalo y'omu ku baali abakyala abakambwe mu nsi muno yagenza okutuuka okufa ng'agwa Museveni mu kifuba bw'ati akabonero akategeeza nti n'abeeri banemukkiriza omusajja tumugwe mu kifuba atukoze eki kati nkulayirira Museveni bw'amala n'ava ku buyinza bw'ati okuleka nga tukoze ensobi gye obadde owaanira abeegundi abe Libya gye baakola kuba baagwa mu katebe nga bamaliriza bati kale obadde balesenga ekyokulabirako naye baalemu okusoma akatabo tebaakamalaayo baagwa mu nsobi okujjawo nga tugudde mu nsobi kati ne tugoba omusajja ono ng'amaliriza
naye waviira ku ntebe ne bwana alwako atya amaliriza ddi bwe tufaayo ne bwana alwako atya nga lwaki sifaayo nga ndi wano eno prosesi naawe ojja kumala ogonde naawe ate ojja kumala ogonde naye waviirako bw'ati teri muntu mulala agenda kuddamu kutufuga bisanja bisukka 2 nkulayirira mu Uganda mpaka ensi eno nannyini yo lwalijja n'aginona tugende kuba tugonze buli muntu enamukubye ebiwaatiro bigudde bwe biti nga tukkiriza nti akutta obuyinza omuntu yenna alikwata nga obuyinza tumuleka tukole ki era bwe bajja kutuulanga ku ntebe kubanga afuga ajja kuba takyanyenyezebwa nnyo oli olutuula mu ntebe ng'afuga weeri nga bonna batuula wamu nga baga nti kale tutwala emyaka ogambye 10 gy'ogamba nti ye ng'agibafuga ngagivangadde ewuwe ng'atuula nga n'omulala Tanzania mukazi kati yali mu kufuga wawulidde emundu ezivuga mu nsonda ya Tanzania kubanga ekyo bakitegeera nti akufuga bakikolako kubanga bannaffe bali tebaagala tutuuke gye baatuuka naye era tekikyasoboka nakugamba nga ndiwano ku radio nti abazungu tebakyalina capacity influencinga nnyo politics waawa neyanziza ombadde nemalayo ensonga yange performance ya NRM engeri NRM gyekozeemu omanyi bwe nabadde ndeeta omulamwa nga tonnayogera ne baati nga tannajja abasinga obungi baali baagala nnyo twogereko ebituukiddwako n'ebiganye naye nze ndi ku ngeri bye batuuseeko bwe bituuseeko batya ebiganye bitya awo ye performance eyo oyinza jjoogerako ki engeri gye bakozeemu myaka gina 38 waliwo ebintu bibiri abantu bye balina okwetegereza NRM byeyogera ku nteekateeka zaayo ng'ejja mu 1989 yo ega nti nkoze enteekateeka zino ezinaayamba okufuuka omulambiko ogunaatambulizibwako ebyobufuzi mu Uganda okufuna fundamental change president gye yayogerera ku omulambiko ogwo n'aguteeka wansi demokrasi security biki ensonga 10 ne batukalakata emyaka 10 nga bali mu kukola nteekateeka ezinaatutambuza mu byobufuzi bya Uganda netukkiriza kyali kyetaagisa era tewali yakiwakanya kubanga kyali kyetaagisa ne tukola ssemateeka mu 1995 tukoze ssemateeka ono nga twejjukanya Uganda byeyiseemu omuli ensi okutabangula eddembe ly'obuntu okukola eggwanga omuli bakita constitutional instability oba kyo mu Uganda eggwanga okubanga terina mateeka kwe litambulira liri awo kwe litebenkeredde teri mateeka kwe litebenkeredde tutambula muwawa ondegedde ne bakiteeka mu preamble ya constitution kwe twalina okutambulira kyakusaalirwa kunene nti bye baateekawo nga preamble ennyanjula omuntu kwalina nti besisi kye bakozesa ssemateeka ono tumukoze nga twejjukanya ebizibu bye tuyiseemu otegedde kaakati ne bajja ne bakola ebiri contrary ku kye baayogera nti kuwulira mu 10 point program batugambye point 1 democracy saagala olowooze nti tewaaliwo democracy tewaaliwo democracy wakinyamidde ne democracy yaliwo kubanga waliwo indicators za democracy gwe muleme kulowooza nti Museveni yagendera mu kiko tiwaaliwo democracy kuba kooti zaaliwo okulonda kwaliwo amakomera gaaliwo ng'abantu basibwa ezo indicators za democracy naye democracy gwe twalina by the way kyolina n'okumanya twalina n'ebibiina by'obufuzi nako kabonero kaki n'olwekyo mwami Museveni tayinza kwesigama ku ebyo n'abyogera kati kubanga yabisangawo ebibiina by'obufuzi nga weebiri nga waliwo okulonda nga waliwo ssemateeka atambulizibwako eggwanga era yamukyuza mutambulirako n'emyaka 10 mwami Museveni yennyini n'olwekyo ennyingo ze yali badde atubuulira mu nnyingo ezo eyo mu nnyingo ya democracy
kyeyali alina okwongera okusimbako amanyu eddembe ery'obuntu, human rights, eddembe ery'obuntu, kubanga mu mukiri bakozesanga ssemateeka okutyoboola eddembe ery'obuntu. Bo bennyini nga bakozesa ssemateeka baateekawoko n'ekiragiro ne bakiyisa mu paalamenti nti omuntu anaasibibwanga nga tawozezza. Tokimanyi? Bo bennyini nga bakitaddewo nti omuntu bajja kukwatanga detention without order, without trial. Nabirabye mu Abayisirayiri bakiyita administrative arrest. Bakakozesezza okukijjanya Abapalestina babasibye emyaka n'ebisi. Kati Mwami Museveni yagenda mu nsiko ng'ayagala kulwana kuggyawo ekyo, detention without trial. Tasobola kuba muntu y'omu yalwanyisa kiri n'akola ekyo. Ng'olwaleero abaana bakugamba tunoonya abaana baffe mwasiba nga tuli mu kalulu ka 2021. Mulangira gye yabadde Jjinjambo babiri baalabise. Babiri bakoze ki? Babiri baalabise okuvaawa. Ye abaye bwe baalabise baawozebwa ludda wa. Kati omuntu n'ava gy'afuutuse nga bamusimbye omusimbi n'ajja n'ayogera statement ennyamizanga eyo nti baalabise. Baakoze ki? N'avaayo nga ajja kwogera si nsonga. Nga naye agirese ensonga nti baakoze ki? Baalabise okuva ludda wa. Baabatrayingira ludda wa. Babadde mu kkomera ki? Ntegedde sebo. Kakati era n'oli n'afutuka kyaza nga n'amafuta agavuze ga mmotoka baagamuwadde. Naga nti gye twakola ki? Gye twabakweka ffe baani ab'oludda oluvuganya. Gavumenti bw'eba erina obusobozi obwogera statement y'ennyamizanga eyo n'omuntu n'afutuka gy'afuutuse ne bamuteeka mu bwongo naye n'abireeta abyogere ku kazindaalo. Wennyamira lwa nsonga obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kwe kulaba nti waliwo oda mu ggwanga. Ntegedde sebo. Sisobola asakabira kutandika kuwamba bakazi. Asakabira abawamba si weefudisi nga musajja mukulu yaleeta ensonga teweefudisi awambye omukazi. Etteeka liŋŋamba nti omuntu yenna taabeere nga waggulu w'amateeka. Baali badde bagamba nti gundi bamukutte kubanga yakwata omuntu n'amubuzaawo. Ye statement yekola amakulu. Naye omusajja mukulu ng'alya n'emmere agamba nti abopozisoni baabukola ki? Kwali. Yes, minisita Kabazi ntutumiddeko naye sina kyakkola. Yaŋŋaana ebintu naye nja bikwogera kati. Oli bwakugamba nti abopozisoni babuzaawo abantu. Naye ng'akimanyi nti amateeka gagamba tewaabenga waali waggulu waki? Kati aba ategeeza ki? Omufunze nti abaabuzaawo abantu ab'opposition babakwate. Nga bayambibwako abazungu. Bwe banaabakwata nga muleekaana mbw ate babakwatidde bwereere. Dr. Besigye alina mu Guinness Book of Records yakyasinze okukwatibwa mu nsi yonna. Dr. Besigye mu Guinness Book of Records yamenya likodi ng'omuntu akyasinze okukwatibwa mu nsi yonna. Wakawulira abeefudisa emirundi emeka nga beekalakaasa nti Besigye bamukutte. Njagala okinkulu mukiwulirako. Gwe lwaki olowooza tetwekalakaasa? Kubanga kye bakola kyo kiri mu mateeka. Twekalakaasa abo ababuzibwawo. Kubanga eky'okubuzaawo abantu kyo tekiri mu mateeka. Mutegedde? Naye omuntu afubutuka gy'afubutuse nga ze kuwa nsonga ennema obwenkanidde awo nga musajja mukulu. Kati ekyo ekintu ogenda nokyege. So democracy alina okutambula nga bw'ateekeddwa okutambula. Talina kukola nga ate byakolebwa ku mulembe gw'obote. Ekyo kyakusoomozebwa kunene okulonda. Human rights bazityobodde. Ate nga mulembe gw'obote bazityoboola okulonda. Mwami Museveni yagenda mu nsiko lwakubba kalulu. Era basindika abantu ku leediyo ne babasimba n'omusimbi muyitirivu. Manyi Lutalo yayimba akayimba nti abalabe bange bakkuse babongoote. Ntunuulira NRM abali mu kubongoota nga boogera ebintu ebiswaza n'okuswaza bw'aba bazizo nabo babba akalulu tobiwulangako. Nguwe NRM aze ku mpewo nasiketa bazisiba nno nga zinyirira bitya noga nti kaatuuse kateese ebiteese ensi egwe wali ettayi enyirira ekola eti naga nti abeefudisi babba nabo akalulu. Kakati weetaaga kumukolera naye nga temubba kalulu. Museveni ekyamutwala mu nsiko kibba akalulu. Ani akadde tebimukwatako naye okubba akalulu yalibadde ekimu ku bitakkirizibwa mu Uganda. Kubanga kye kyamutwala mu nsiko ne bafa abantu emitwalo 50. Tosobola kuwa excuse nti ab'opposition bakola ki? Be babba akalulu bakwatibwe. Njagala opposition yenna eyeenyigira mu kubba akalulu akwatibwe ate mbagirawo. Naye tosobola kutuwa bibuuzibuuzi bya kikula ng'ekyo. Security yalimbi ekiseera kyatuuka
nga n'okukwatira mu kibuga ku ssaawa 10 ez'emisana bagamba nti abadde anonayo ki. Kakati tubadde ennaku zino twafunamu kalembere zaabwe era ne bagamba nga tukasatula bakakutula ne bakutula ne beerabira n'okuba balina n'obuvunaanyizibwa okukyusa kalembere twakafuna ennaku zino oba emyaka gino gyo emabega gino gyonna gyoyise ennaku zino emabega kaawo emyaka 38 nyina emyaka 9 sebo 82 gyokka naye njagala ensi etegeere twali tufunyemu ku kalembereza nga ensi ekyuseemu abantu nga basobola okutambula paka ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 6 ssaawa 8 ogw'ekiro ne batabaako kibatuuseeko. Ebijambi ebyagwerwa engwa tuwulira ebiti ebyafumitibwa nga abakyala ku lw'entebe wawulira ebyagwe Kaseese. Ensi eri mu kutya tekyali ayinza kugamba nti kati ekinaddako nkimanyi era security ebiriko ki. Mwami Museveni ennaku ezo abadde ayogera ku beekaseeko kuba ADF ne ku leedi yajja n'ayogera nemuwa obudde buyitirivu nali mbawuliriza nga ndi oti kababa muwadde kampulyo baanayogera ensonga n'agamba nti bano mbawulidde n'aleeta n'abaana boogere ne boogera ensonga zaabwe ne bagamba nti baatukwata ne batutwala n'obuwala obuto bwafumbirwayo ne tubuulira. N'agamba naye bano nze mbamanyi bawulira lulimi lwa bbomu ngenda bakasukako bbomu ekongo gye bali nti akyogedde abawabuzi nga bali kumpi bati babaddeyo. Abaana bagambye twawambibwa ne tutwalibwa mu bikolwa biki kitegeeza nti baakakibwa okutwalibwa awa waliyo abaana abato agenda kukasukayo bbomu naye nze mu bwongo bwange nalowooza nti ye alina bbomu eziwunyiriza nti kano katu kankasonyiwe ye alina bbomu yakwinyonnyola enkasuka yaazo zemmanyi siwulirangako bbomu ewunyiriza nti kano katu kankasonyiwe ate yagamba teyagamba alina kasuka ye ziwunyiriza kakati kitegeeza agenda kusaanyaawo bannaalumanya ne basaakola ki ekyo kyanjawulo tekitegeeza nedda sebo bw'agamba nti abo bawulira lulimi lwa bbomu tagenda kutaliza. That was a metaphor. Insecurity. Abo nja kulwana nabo. It is a metaphor. Kyeyali ategeeza. Abato bagenda okasukamu bbomu baliwona batya. So kyetaaga okwetegereza yali gavumenti ngenda kubanoonyaayo mbakwate kuba mulimu abaana balina okuprotectinga. Yensonga lwaki ffe tugamba nti bw'oba otema emiti emikulu tumuwulira wansi w'otema emiti egiriwo wanyina emikulu gigenda kugwira emito naye yagenda kasukayo bbomu. Kati ekyo kyali kyakusalibwa kunene. Kyenyinza okugamba waliwo bagamba nti consolidation of national unity awo kale statement agikoze yabaddewo atisiti eggwanga libadde eggwanga okulikumakuma naye ate n'ayongerako and elimination of all forms of sectarianism. Akati abaga akali awo wali mu kugatta eggwanga kalekaleko atisiti katuwuliziganya tekyaliwo abaganda n'abanyolo twekuba era wano abaganda engero zonna ez'abaganda embi zonna ziri ku banyolo abalinako ekkonda ddene katugenze tuddamu tuwuliziganya kati negatikiri ennaku zibamute ebinyolo eyo abayambeko okutereeza engidomu yaabwe naye tetwawuliziganyanga ekyo kikyo kituufu naye katuwuliziganya n'abalala nga ankole twali bulungi batugimira nesaza ddamba mwankole ekabula twali bulungi n'engero z'abaganda ezo zonna ezogera ku banyankole zibasusuta bususu zinalaba mukomusinga nga agenze mu kisaakati kya mama kati ate waliwo okuwuliziganya naye wano sectarianism egiramu wa mu kugaba emirimu awo Mwami Museveni n'akisussa kwegamba akisussa ne sitaani neyenyamira nti ate gwe ngaokisussizza nnyo n'ayita abantu baggwanga limu nalaba mukole emirimu abalala tebalina magezi ng'ani abayise Mwami Museveni n'akakundika yakulira service commission eza district ani azironda ani alonda kawo service commission anagironda service commission ekibuuzo kirindi service commission erondebwa etya kakati bw'omala okulaba ebyo osobola okutegeera bwa Uganda lwetambulira otegedde so obusosoze emirimu gyagaba obutereevu nagyo girimu akati abagaba RDC bano bakakiiko kabyakulonda bwetuuka awo ogwawo n'ekigo ebyo byonna bikulaga obusosoze bw'omuntu naye wano mu kugatta eggwanga abadde akikoze singa ako yakavaako ajja kuba atambudde
waliwo ensonga endala yagamba mu elimination of corruption yo namba 7 and misuse of power ninga nti kati ono bamanyi okusooka bw'oba tonywezeza namba 1 democracy tosobola kulwanyisa buli bwanguzi obuli bw'enguzi bulemeddewo kubanga namba emu empagi sedduga emwanirira okubimalawo tagikozeeko otegedde kubanga mu nsonga ya democracy mwe muli okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ekimulemedde ddala nekikamala bukamazi kubanga wano tugamba nti omwavu tasinga na musango buli muntu akimanyi era babyogere omugagga naye asibwa babyogera tobibulaba nti omuntu nga akola ne kuyinza okuba okugeresa naye ngaasibwa kyekibuuzo omugagga asibwa gamba noobu oyo oluwuliddeko byo oyo aba ategeeza ki nti ffe tuli banindi tukwatwako nze njogera n'ono oba oyagayogera naye zenyina gyendaga naye nga bamukutte lwa musango omwavu tasinga musango oliteekwa okubanga owoza ng'omanyi gwowozesa so waliwo obuzibu era ekyo kyekivuddeko obubbi bw'ettaka akati mwami Museveni bw'aba anaalwanyisa corruption alina okusooka n'atebenkeza democracy okunoonyereza ku buzzi bw'emisango ne kuba kuli ggulugulu ng'omuntu bw'anaawaaba omusango banaasobola okulaba obwo ebituli ebiri mu mpaaba yaago ne batereeza nga bukyali basobole okunoonyereza wano omuntu nze mu bbanga lyange ery'obulamu bwe naawuliddeko omulala banaamunyumiza yali akwatiddwa ku lw'obuzzi bw'emisango n'omusango ngumusinga ali ogwo ono ogundi bamuyita yaliwo NSSF bamuyitanga gundi bamuyitanga kazinda si kazinda waliwo omulala bamuyita jamu anduchan jamu yekka yali akwatiddwa ku musango ne bamunyweza ate kati mwami Museveni yamusonye ndi nkusonyera lwali tukusiba byakusaaga yali amanyi nti amusiba byakusaaga teyamusonyiye kuba nti biri byali byabwerere yamusonyiye lwa buyinza obusonyiwa yali amanyi yamusiba neyerabira nedda ssebo bakusiba nebeerabira nti bakusiba muzeeyi wamusiba bya ddala kumbe byali byakusaaga mu busanzi kakati bamusonyiye naye mwami Museveni mu kaseera kano ng'ayogera ku corruption yali badde atasonyiwa bali banguzi eyo message omanyi kyetegeeza nga yakamala okwogera ngenda kufaafagana n'abali b'enguzi n'agamba nti yagira gwe twanyweza ye musonyiye abategeeza ki kubanga bino ebintu byetaaga okwanalayizinga mwatuyita kukola analysis njagala kuwagira kanzikiriza kale ensonga yagundi ntuufu ensonga yotufukuŋŋamba nti omuntu ogenda kulwanyisa corruption nokola statement mu wiki emu n'osonyiwa omulaba ow'ensonga amanyiddwa nti yatwala bulindo na bulindo bwa sente kati kiba kitegeeza nebyoyogera nti olwanyisa yagamba zero tolerance corruption ekyo kiri mu manifesto ya mwami Museveni ey'ebbanga lyonna naye gwe banyweza wakiri amateeka gwe gasobola okunyweza ye yamusonyiye naye agamba zero tolerance tuki to corruption so njagala mmalirize nangamba bweti baatugamba ensonga esembayo baasuubiza okukyusa obulamu bw'abantu kiri mu namba 8 okukyusa obulamu bw'abantu mwami Museveni n'agamba ti omuntu ayinza atya okubeera n'atambula ng'alina envunza simanya nga abaana bato nogasanga nga bazimbye embuto abalina ennyinabo yennyinabo ogimanyi abaana babeereyo ng'embuto zikankana ziti zigulumba ziguluba akati bambi ne batuuka ne balwala ebiddukano ne balwala ebintu nti ebiri awo bitategeerekana nti omuntu ayinza atya okufuga abantu nga balwala n'ennyinabo nga balwala simanya entunuka Museveni yabyogera entunuka ne watujjidde ku mutwe waliwo geziruma ng'awuliza ebyo obudduka ng'entunuka ye muluma abaana abalina ennyinabo tobala abali ekannabulemu abali ekannabulemu abalina ennyinabo envunza waliwo n'endwadde ezaafuma gyeziri tuzimanyi ng'eyo ginyini gy'oyogedde envunza n'ensekere njagala kwogera bino nga ampuliriza akimanyi nti waliwo n'abaana abalina ebiraka nga batambula nabyo ku kyalo ebiraka by'envunza akati bwe bazaggwawo kitegeeza nti ebiraka bazaalwa nabyo naye njagala nkubulire nti envunza zikyaluma abantu kyemanyi kyendudde okulabako ensekere zo zirabika zikoze ki
zakendeera Kale, naye obucaafu Tano Maria mmoja anachayo chairman ainenda chikamwenda sikakalekera actually chairman okusookera ddala muganda wange Ssekabira anyumidde akkatiriza kye njogera bulijjo ate tantaataaganya mu dakiika zange entono agambye nti pulezidenti Museveni akisussa ne sitaani neyennyamira naye Katonda ye n'asanyuka ke kabuzeewo awo sitaani eyennyamira beba n'abawakanya Katonda ekyenyamiza sitaani kisanyusa Katonda ekyenyamiza sitaani kiba kisanyusa Katonda ekyenyamiza sitaani Katonda kiba kimusanyusa kakati ate abali mu nkola ya sitaani yennyini beba n'abopposition kubanga era already amaanyi gaabwe bonna bakatadde mu kuwakanya Katonda kuba Katonda mu Bayibuli Ssekabira ajjakkiriza yagamba nti abawakanya omukulembeze gwalonze butereevu abawakanya ye kakati sitaani eyennyamira gwagambye bebbo abopposition nti pulezidenti Museveni akisussa nabo bennyini abopposition ne bennyamira nebongerako n'ebisiya kakati watubuuzizza lwaki oba kyeki NRM lwaki nenkola gyekozeemu okuwangalira muki mu buyinza NRM ekisooka lwaki ewangalidde mu buyinza oba enkola gyekozeemu yo yamanya nti enkola y'omuntu yeguwezanirira bano kyebatakola ki kyebatamanyi ebintu bagala bikola nga bwe basanze kati Ssekabira bwe yawulidde Kazindaalo wali ng'omusajja agamba ab'opposition baatutwala baatujja mu ddwaliro nga tumanyi batutwala mu ddwaliro e Kenya kati yamanyi nti ku ssaawa eyo bakwatirewo abaki abantu eno gavumenti ye NRM esooka nga gw'oyogedde ekigambo n'ekinoonyerezaako ezuula oba kyoyogedde kiki kati obugumiikiriza obwo bano tebabulina bo bagabattuka era kyokolaba balaajana kubanga ebimu ku bibalaajanya omusajja aludde mu buyinza omusajja avadde mu buyinza kubanga byakola bo tebasobola bikola era bo singa akolera ku byabwe singa yabuvaamu dde obuyinza n'ebimu ku bimuwangaliza mu buyinza ye tagabattukana ensonga aziwuliriza n'azitegeera bulungi n'azigoberera n'anoonyereza n'azuula ekituufu bangi bebakutte nga bagamba bayeekera n'amala n'abatta bangi bebakutte naye nga ye asooka kwagala kusooka kwekennenya nsonga kati bano ba balowooza mu ndowooza yaabwe nti omwana bwe yayogedde wali ku muzindaalo balikedde kwata ba opposition ate bwe kye basinga okwagala kati bwe bamutuma mbu olwakwate batandika ogamba atuyigganya kubanga tumuvuganya ekyo tagenda kukikola era ako kabalemye ako kafu ati bwe kye baagala kati mbolokuba abaana bayogedde wali ku muzindaalo pulezidenti akeera akwate kati ate abo bafune simpase babakutte kubanga ekyo tagenda kukikola okunoonyereza kujja kgenda mu maaso mpola mpola kubanga ye omukulembeze wa Uganda ensonga lwaki akulembedde ebbanga ddene yategeera bannayuganda n'ategeera neki kye bakola ki kye beetaaga kati ono byayogera nti yasangawo okulonda okwaliwo okwali kukomawa abantu baali tebeerondera kiyamaani wa kyalo abantu baali tebeerondera bakansala ku magombolola baali tebeerondera bakansala bagenda ku madistrict kati okukulonda tikwaliwo n'amanya nti bannayuganda bakwetaaga bino ebyokuleeta buleesi Hajji Umar nti nkuwadde ekitundu gundi kikulembere abantu bo bakakatiseeko omukulembeze kakati ekyo bwe yakitegeera n'akiwa abantu yamanya nti abantu bakyetaaga n'akibawa ebyo byokka byokka bimukola ki bimukuuma ng'omukulembeze bwe yamanya nti obwakabaka nti abantu babubajjako nti ate baali babukola ki babwetaaga n'abukola ki n'abubawa bwe yamanya nti abantu baali tebasinza mu ddembe lyabwe ng'era waliwo n'abalemesa abantu abasinza nga bagala obateekamu bo bye beetaaga ekyo nakyo n'amanya n'agamba buli muntu asinze muki mu ngeri gy'ayagala kitegeeza nti pulezidenti Museveni bwe yategeera Katonda by'ayagala n'abiteeka mu nkola agenda koowa bukooyi kulembera kubanga yali mu buufu bwa Katonda bwennyini demokolasi agambye mbu yaliwo naye tewaaliwo wakimmemmette kati onaleeta kalowo ekimmemmette kyabadde mu kwogera kwe nti pulezidenti yasangawo demokolasi
naye ow'ekimmemmette yatakola ki ye n'ateekawo ow'ekimmemmette n'asobozesa bassekabira okujja wano boogera ebintu kifuula nnenge ate basigale nga bali abanywa batambula ne badda eka yoyo ow'ekimmemmette ka demokolasi oyo ow'ekimmemmette ye embeera bano bo gye balabanga embi kati bo bagezaako okuteekawo embeera ave ku nteekateeka ze ezituukiriza ebya Katonda n'ebirala ebiyamba bannayuganda adde ku zaabwe basobole okumuggyako amangu bano kye baagala naye yabategeera yensonga lwaki tagenda kuvaako mangu. Muganda wange Kalema kye yadde ayogera ng'amazima kyekyali ekizibu kyaffe kubanga bw'otunuulira okuva mu 1962 n'okutuuka 1986 n'obala ebyakolebwa mu 1962 okutuuka 86 n'obala ebikoleddwa okuva mu 1986 okutuuka mu 2023 oyinza n'okugamba nti bali abasajja baali bakola biki ate nga be bangi bapulezidenti 8 awo okitegeera naye onoomu okuva mu 62 okutuuka mu 86 waliwo leedi yemu nga gavumenti yejjako yeteekako okitegeera mu myaka egyo gyonna tubalemu ku myaka ogiri emeka 62 okutuuka mu 86 Sekabira yajjayo mukaaga. Ali musabula. Ogamye mkinana mukaaga. Nemeka? Kaga mwe. Ne 19 mwezi. Myaka 20 Gatake abafuzi b'amatwale gyali emeka. Bavuga emeka bba. Gyonna gye bafuga gyali emeka. Simanyi. Giri mu 10 nga gogaseko n'egyabali. 10 emyaka 12 mu tugaye 13. Kati emyaka 13 emyaka 38 gigisinze emigaso. Emyaka 38 gisinze emigaso emyaka 13. University yali eji? Yali emu. Radio ngeri eji? Basi nga tutambulira muzika yola fenna. Era ko olwo waliwo n'engombo basi terinda musaabaze. Kati zibeera oli mpaka nga zizibalinze. Ebyo byonna President Museveni yabitunuulira nga bikola ki? Ennyumba y'ebbaati yali address. Mu myaka egyo 13. Zaaliyo. Nali mbuuza lwaki bawayita ku bbaati maama waffe n'alugamba. Kati emyaka 38. Emyaka 38 tokyasobola kulagirira muntu nti bw'otuuka ku nnyimba y'ebbaati obuze waagulu. Naye balamu emyaka 13 ng'omuntu ennyumba y'ebbaati ndagiriro. Kakati bano baali badde beebaza bwebaza. Era ebbanga lye banaamala nga boogera ebintu kifuula nnenge bongera kunywereza President Museveni mu buyinza. Kubanga abantu beeyongera okumanya eggwanga bwe lyali ne bwe likola ki? Akadde katuweddeko chairman. Ne bwe liri. Sibula batuwuliriza akadde katuweddeko. Akati abawuliza ba radio buddu. Era njagala awuliriza asembeyo ne kano. Nga nsiibula. Ngenda kusiibula naye nga nsiibula. Njagala awuliriza asembeyo ne kano. Nti amawanga agasoba mu 2 nga gasobola okutuula ne gagamba nti President Museveni tukulembere. Magali 10 aganamu gogamba si 2. Ate gise. Ensi yonna teri mu mawanga 2. Ate gaba gavudde. Ate gise 77. Agamu Okambi kali 19. Kale 19. Amawanga 19. Ne gatuula ne gagamba nti gosaana okutukulembera mu kiseera kino. Gambira ddala ensi yonna. Era kiba kigenze singa abakulembeze baali babeeyazika. Singa President Museveni tetumulina. Singa amawanga agamwetaaga mangi singa gamutwalako nadda. Naye bano balemeddwa okusiima. Kakati njagala kwebaza abawuliza ba Radio Buddu mwenna gye muli olw'okuwuliza Radio Buddu. Njagala kwebaza muganda wange Ddembe Ekyampengere kwali tava ku mpewo za Radio Buddu, muganda wange Christ Kiraza, muganda wange Bale Mudashiru Speaker Kyesiiga, Lutaya Suraiti, n'abakyala w'e Katuulu mukyala Topista, n'abalala mwenna abeekuumira ku Radio Buddu, mwannyinaze Nasolo Saala, maama wange Ekyabakuza,
mwenna abawuliza ba Radio Buddu mwebale nnyo okugiwuliriza, mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza okukola ennyo okwejja mu bwavu obuteekwasa President Museveni, ate era weewaawo Katonda abeere nammwe.